Waliwo ebiseera bino ndaba abaana baffe bangi njagala okubagiza abantu bonna abafiiriddwako abaana abagenze ebweru w'eggwanga ne bitatambula bulungi n'abali mu biyumba olwaleero nga mwagenda mulina kye musuubidde ne kitabeera nga bwe kiri. Waliwo abafudde olwo abayingiziddwa mu bikole by'obwamalaaya, waliwo ndaba kati nga n'essuubi ly'okudda e Uganda lyakola ki. Waliwo ekigambo ekitambuzibwa nze oluusi manyi Dokita T nze ndi byange ate njogera mazima. Nze omanyi bwe mba nakutayirira sikusanyalaza ninga bagisu nkwata kaliba shwe nenkuta n'ogenda okabira eyo. Kubanga bwe nali njigirizibwa abasajja bakusimba abasajja batu Saabazonto ng'akuwulira kyere siri mutoli mutabani wange kyenkugamba teekayo omwoyo oba toyagala kola otya genda. Nze Dr. T Amale bw'oba oyagala okusinkana nange okundaba mbeera ku SS Hotel Makerere ekifo kiri ekifo banna manager Alex nkutumiddeko manager Serwadda nkutumiddeko waliwo Brani wange ate Masaka bwe mangenze Masaka mbeera ku Vienna ewa kojja wange SK Brani ne kojja Magala jono twafiirwa kojja waffe John sinajja naye ngenda kujja nga kitalo nnyo bannaffe famire yange ab'enganda n'ab'emikwano olw'okuviibwako kojja waffe mwana waffe omukulu bw'atyo ku Vienna Hotel naye nja kuyitawo okwo kifo kirungi Masaka abeera Masaka mu town mukimanyi. Nina obuzibu n'abavubuka kubanga nze olaba Dr. T Amale ntakinga time okwetegereza ani anvuma n'ani ampagira comment nziyitamu abantu mbalaba status zaabwe nomanya nti ono anvumye afanna bw'ati ono ali bw'ati ono abagira kibiina bw'ati. I get time to make research. Naye abavubuka kibagamba unemployment ekigambo ekyo nkiwakanya mu Uganda. Ekigamba unemployment nze Dr. T nkiwakanya. Mu kukulaakulana waliwo abayina okugenda ebweru batuleetere ssente ez'engenyi kubanga ziba zizitoba okusinga ezaffe. Naye ate mulimu bangi abagenda nga tebalina kigendererwa ne bagwa mu bizibu. Nomwanyi omuntu nga bamugjeemu ensigo. Kati ng'omukyalo oyo I feel bad. Nomwanyi omuntu nga bakuyingiziza ebikolwa by'obwamalaaya. Kati okugema kusinga okuwonya. Okugema kwe kuliwa. Ekigambo kibayita unemployment mu ggwanga lya Uganda nze ngamba tekiriimu. Abavubuka tulina obugayaavu ngaffe. Gavumenti gye munenya nabagambye edda mu video nagikola dda oba simanyi oba bagitaddeyo. Gavumenti business z'abantu ekolako kyesobodde neekuta kubanga ne bazadde bo tebakukolera byonna. Muzadde wa graduation bweggwa nga gamba leeta omusajja va n'ewaka nga yakuzaala kitegeeza naye akozeeko ekyo. Ensi ffe ze twegomba ze zisinga okuwa omusolo ze zisinga n'okussa abantu baazo ku puleesha. Buli muntu wataba na puleesha takola. Mu Uganda puleesha ntono kubanga Museveni yagamba nti Uganda weyalake n'omusiru alya. Mu nsi endala bw'oba tolina mulimu tojja kulya. Wano mu Uganda maama Naalo ng'akuwola akatogo owa chapati n'akuwa ekikomando n'olya olunaku ne luggwako n'omalako ne wiiki nga toyingiza naye ng'otambuza ebigere n'ogenda mu tawuni n'ofuna 15,000 n'okomawo n'ozirya. Landiroodi n'omala emyezi egi nga takubanja bw'ogwikirizaayo n'omusasulako bw'otyo nekitegeeza toyina puleesha. Mujja gamba Dr. T Mulalu Dr. T akudaalira abaana baffe abagenda okunoonya sente nedda si kudaala. Naye bwe kituuka ky'okuba nti bagenda kubbamu ensigo bagenda kutwala bwamalaaya bagenda kulima nti n'ogenda kuvuga nnyonyi otuuka eri otandika okukama eŋŋamiya. I feel bad. Lwaki otuuka ku ekyo? Home Connect Properties bw'obanga oyagala eby'ettaka woyinza okuzimba n'owummula mirembe. Tekuli nkaayana, tekuli musambwa, tekuli nti ate wano wayitawo oluguudo lwa leerwe nti ate eno ttaka lya Bwakabaka nti ate wano baziika Ssekabaka gundi. Home Connect Properties. Home Connect Properties. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Home Connect Properties be bakuyunga ku maka gago lubeerera
beyune munywani beyune basangibwa nasana ku masitowa ku kizimbe kya Opportunity Bank era bw'obuuza bajja kubuulira obagenda ku mabirizi leve ey'omusanvu era bw'otuuka gw'osanze wena ne bw'otulatula ojja kulaba Home Connect Properties. Nze si kuba kadingidi mummanyi bulungi, nze ndi straight forward. Mu Uganda wano tosobola kubaako kye weetandikira, ojja kuŋŋamba nalemwa omanyi kukola ki, kubanga obulamu bwonna busookera ku kye wasoma. Bw'oba tolina kye wasoma omanyi kukola ki, bw'oba tolina kimanyi kyakukola osobola kukola ki? Oli ajja n'agamba Dr. Tyamala emirimu gyambula n'omugamba osobola kukola ki? Nti gwonna oguliwo. Bannange ebyo ebintu byadiba. Intaneti weeri mweyigiriza ebyokukola. Amasomero ga tekiniko gyegali, mugende muyige amabajjiro gakola, galagi zikola. Naye abavubuka batubba bubbi, otwala emmotoka okujooza n'agisokola wansi mu ekizoozi n'agibbamu obusaanyi, nabbamu jeeke, ne banuunamu amafuta, ebinusunusu by'oteeka mu mmotoka ne babibbamu ogitutte kujooza, ne bawaanyisa emisumaali. Emmoloka jingi ne yabadde enkubyeko, abavubuka bagenda ku ppule ne bajjamu omusumaali. Ngenda okuvuga emmotoka tekyakyajinga. Laba enzikirirako mu kkubo mu makkati, omusajja nanga nti babbamu omusumaali gwo ne bagutunda, yingi ne emmotoka batekyajinga nga neyingi negenda kkuba. Naŋŋamba babibbiramu mu washing bay. Abavubuka muli babbi. Bw'oba oyingidde obufumbo gufuule mulimo, kubanga bangi abagenze ebweru ng'obufumbo bumaze kugaana naye nga gwe wabuzannyiramu. Saabazonto yagambanga bw'ati, bw'oba ofunye omukazi omukulu gw'okuula nga sente zakuwa zisinga akalimo k'obadde okola, kati ogwo gw'oba ofuula ofiisha omulimo, omukazi muwe ekitiibwa, mulabire nga mulimo gwo. Ekintu kyonna opportunity gy'ofuna, kubanga nze ndaba abavubuka abali ebweru bakaaba gavumenti ebayambe. Abagamba gavumenti ebayambe be babeera ku social media abavuma Museveni, Sigwa tufuga, Bob Wine yatufuga, ffe boolaba Sigwa tukulembera, ate bakaaba Museveni tuyambe. Abalala bali mu kuwandiisibwa bagenda. Kati who is fooling who? Ogenda ebweru kukola ki? Abala mukola ssente musindikira baganda bammwe, nabagamba ssente zofuna engeri gy'ozeetegekera. Totandika bizinesi nga toliiwo, tewali amanyi bulumi bwa ssente zo. Abamu banvuma mu komenti, maama otakwata ku miliyoni bonaagimu ajja kutambula obuyenje mu mutwe agule ekyennyanja ekina eriiso ng'eri abeesigye, asooka azoonoone odde tandike kuweregana nnyoko. Abooluganda boosindikira ssente bagera ojja nga bakusuula eddalu. Abala mugenze mbiyumba by'abasajja abalogo, mukomyewo mwonoonese muwunze emitwe, naye nga ki ekikutuusa ku ekyo? Sooka otunulira obulamu bwo mu Uganda, kubanga ne bonaazikola ojja kudda we watandikira. Tosobola kubuuka protocol. Bannayuganda twagala okubuuka protocol. Osanga omuvubuka alina essimu ya mitwalo 8 ali mu kusaza tiketi agende ebweru okukola. Emitwalo egyo 8 bwe bagimubbako ng'enkyaddamu agula endala. Ssente ezo z'ogulamu essimu ozijjawa? Kitegeeza olina ssente naye oyagala bugagga. You just want to become rich so easily. Ogenda mu restaurant mulimu obuwala 10 otumizza emmere bumaze eddakiika 3 akuleetedde order si gye watumye n'atuuka eba n'essole oli ateeka mu hando y'amafuta. Abavubuka buligwo nze sikyali commendinga abantu bangi bajja Dr. Tyamala recommend me njafuna kalimu, nze si recommendinga muntu ate emirimu njirina. Abantu babbi. Kabata yaŋŋamba muganda wange business entamye. Abavubuka bw'oleeta sitooko baleeta eyaabwe, bwe batoliiwo nga batunda eyaabwe ng'eggwawo, eyo nga bagirekawo. Buliwo abantu baagala kwawula njawulo, kubba kuyaaya. Kyokka on top of that tebalina kye basomeredde mu mutwe, kubanga nze mbadde mu mawulire abakubi b'ebifaananyi, ababazzi, abazimbi, abakwata kamera, abakwata video, abakola ku YouTube channels, ba graphics editor, tubeetaaga tetubalaba. Abayimbi mugaba Bebekulu musiru, muyimbi kyasa okuyimira mu Bebekulu leero, biyimba bimukuba bibi. Bw'oba oyimba yimba, bw'oba okola comedy. Dr. Tita ansesa jangu olinye ku stage osesa abantu tisisobola. Kati kiki kyoyagala? Kitegeeza mwagala bulamu bwangu, mwagala kubuuka madaala. Bw'oba wadduka mu Uganda ng'emirimu gikubuze, ne bw'onaagenda Saudi Arabia n'okola miliyoni 10 n'ezi, ojja kudda we watandikira zikufeeko.
bw'oba tofunye kulungamizibwa. Sigamba bonna abagenda naye bangi abagenda tebali kigendererwa, abamu nga bagenda nakufiirayo. Waliwo naali mukundaba ng'ogenda kuvaano ng'onvumye ogende okole osaze ssente ogende ebweru ofiireyo. Ojja kimanyira mu coffin Dr. T yaŋŋamba ne ŋŋaana because ffe life tugirabye. Amakampuni agamu gabafere. Nze nali nkyakola ku radio. Mukama waffe naganze siddamu kulanga amakampuni gatwala abantu beeru kubanga gaffera agasinga. Bajja kubba Munna baana ogenda okudda engulu nga dabaana toyina nga Kataago tolina Sebusa bamubbye Katagwatirwa bamubbye Ensigo bazibbye byonna babijjeemu. Akalulwe nga tolina ekibumba nga baakikekejjula kubanga abavubuka oyitanga sawa bbiri abavubuka batudde. Ababoda batuvuma buvumi. Ababoda kye kintu buli omu government ya wano yakkiriza wogulira boda agenda ku luguudo ovuge. Naye ababoda beeyisa bubi. Ababoda beeyisanga baagala. Otuuka mu dduuka omuvubuka n'otuuka mu supermarket ng'obuwala butunudde n'ogula ebintu n'okujja kuvugirako akagaali n'alema. N'osanga buli omu akola kyayagadde simply because tebulina pressure. Okuvuma abakulembeze Museveni yattama abaana bavuma Museveni. Gwe ne bw'ona adduka n'ozikola tojja kozeweza ekyo nkobuulira. Tosobola vuma abakulembeze n'ogenda otyo. Wegendereze bw'oba osalawo buli kyokola kikola mulamu ng'okimanyidde ddala nti emikisa oyina mitono mu nsi. Oli eyo nga manyi obonaabona n'omuze oba emize ejiri sexual. This is a stronghold. The scripture speaks, beloved, concerning the lust of the eyes, 1 John, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and also the pride of life. Olaba nti amaanyi ga Sitaani gonna agatusuula oba agakulemesa okuyingira mu destiny yo yagateeka mu kye tuyita sexual life. Yes, sexual life is an imputed from the spiritual life. Nti katonda tumusinza mu mwoyo ne mu mazima tuba wamu naye ng'atumanya naffe ne tumumanya. You understand? So kati oyinza okubanga waliwo omuze gw'otambuliramu nga sinabana kusabirako gwalina omuze gw'Akatambi Kakano. Waliwo ate oyo abadde atulaba nga you have reached me on my phone. Thank you very much. You have reached out to the Volongoto team. Thank you very much for reaching out. And I'm telling you, the Lord is doing great things. Tugenda kulaba nga ffena tutambula nga tuva mu mize nga tufuna destiny zaffe. Sexual habits, I'm telling you, zitubako destiny. Zitubako destiny. Over to Chimanyi, but as you continue, you lose energy, you lose strength, you lose your power, and before you know it, you lose your quality and quantity of your call. So I want to pray for you, and as I'm appreciating all of you that have reached us on our phones, thank you very much. But let me take a minute and I pray with you. Njogera gwengo olina omuzenga dawo Chimanyi gukudemeddeko gulimu area eri sexual. Yes, tozola gwejjako waliwo naawe agamba nti weewaawo nagulese naye ate neogedde kakati wondabira obadde wakaguddamu. Yes, weetaaga amaanyi ga Katonda. I'm telling you, this must break. And let me take a minute and pray with you. Believe with me as we are praying in Jesus' name. Njogera eri amaanyi ag'emize. I speak unto the cloud of sexual immorality. I speak unto the cloud of sexual sin. Wherever you are, wherever this kind of darkness gets you, my brother, my sister, hey Fred, look, I call upon the realities of Jesus, the Son of the living God. I call you forth to come out. Nkujja munjegere mu linnya lya Yesu Kristo ez'obukaba, ez'obwenzi, ez'okwematiza, all forms of masturbation and all forms of stupid way of living in the name of Jesus Christ. I know you don't want it, but I'm pulling you in Jesus' name and I'm taking you by violence. Nkusika okuva mu nsi ey'embi mu linnya lya Yesu Kristo. Bwana wetu ojagala nkugamba toyigiddamu mu linnya lya Yesu Kristo. Nkolimira omusambo ogwo okuva ku bajjajja bajjajjabo okutambulira mu musaayi gwo okukuleetera okuba ne over yearningness of sex, and yet yes, sex is not all in fullness concerning our kind of life. In the name of Jesus, the Son of the living God, I speak to you and I call your soul back. I call your spirit out of the grave of sexual immorality in Yeshua's name, and I decree it over your life. Believe with me, brother, believe with me, sister. Our God, our Lord who works on Volongoto here is able to save you out of that particular area. And today I decree you being released into the liberty of living as a war person in Jesus' name. Amen and amen. Shalom, beloved.